Waddirwa jo yabadde birthday y'omukulu amanyikiddwa nga Professor Ssekaggya era ng'ono ye mwami wa Chosen Beki omupyaliwo era nga bingi nnyo basobola okubeera nga tebirabikako side ze yobeera z'amapenzi beera ziravulava era ekyazekawo Chosen Beki okusinziira mu bigambo bye yagenda nti yakutte akasente ke n'abeera nga ate munange omukulu ono amutwalako wali mu ggwanga lya Tanzania mu katundu akamanyikiddwa nga Zanzibar era bateze okubeera nga ate munange bali obulamu awo mpolampola munange Chosen Beki ono njagala kubeera nga ateguzaako kati nnyo ono Nakawere era nga Nakawere wa weeks 2 akati to munange abantu ab'enjawulo mwe muli n'abasawo bavudde n'ebeera nga tebalabula Chosen Beki nti abeere mugendereza munange eyo gye yagenze ku birthday y'omukulu Ssekaggya ayinza omaliriza nga afuniddeyo olubuto era nga Chosen Beki y'omwono sibbanga ddene nnyo emabega yavaayo n'abeera nga atakola akatambi n'ategeeza nti ye alina high fertility rate nti omusajja wonna wonna wamukwatirako amaliriza munange afunye olubuto era nga Chosen Beki ono bw'otunuulira abaana be agenze abazaala nga bonna abazaalira kumukumu so njagala kubeera nga tekuterawo obutambi buno twongere okubeera nga tetulaba biki ebigenda mu maaso sayidi zeeyo zisako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga ziri kubeera nga tezigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda genda abasawo obeere nga tekukosa otuwa endowooza ekusinzira ensonga nga naye bwogenda okubeera nga ate oziwulira vidiyo tirako ekigalo like nga sharingirako abala shakasha musimu waduwa wali nnyo okubeera nga takolako gwe wenawena alina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okubeera nga taziseera ajja kukolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran mufune ku namba z'essimu eziyitawo wansi ku bizitikazi ajja kubeera nga ate akulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga tikikutambulira bulungi nnyo malira disa na katusimbule n'ensonga zino eza Chosen Beki ki ekiriwo akadde kanoti nva bannange nze mpulira sikyategeera gamba mpulira sikitegeera butegeezi try yongeza eddoboozi kikazi oli minisita sikitegeera bigambo bimbuze kubanga nze muntu abantu bangi gwe bagezezaako okukakkanya lwakwogera mazima olwembeera ku sayidi ey'amazima bakukuba bukubi tokaaba kikazi tokigeza oli gumite kamanda Commander 001 akaabye you guys. We have a minister. Thank you for praying for me. Abantu b'e Masaka amazima agaliwo mugamanyi. Omanyi nti nawangula akalulu naye nga nnwanisibwa nnyo ng'era ekimu ku binnwanya twewana agenda mu paalamenti bajjamu obwa minisita nembonaabona nempitibwa buli kimu naye nga mukimanyi nti nawangula akalulu soka kikazi ng'ateeza akalulu nakagenda mu kuweereza abantu nze siina buzibu nze ndi hasola nsobola okubeerawo naye nagamba kagende mu paaliyamenti nyamba abantu naye mukama nanyamba era amagye gakizuula nga sitalina musango bagamba nti ekyamazima tolina buzibu nembeerawo naye nga nze obulamu bwange bwonna nze ntambulira ku mazima wadde ng'ate nze njogerwako abakyamu ne banteekako ebyobulimba naye nze ate nensigala ku mazima manyi ng'ekyo Mukama Katonda bw'asinzidde ng'ebitabo ebitukuvu bwe bigamba nti omutima gw'omukulembeze guli mu mikono gya Mukama Katonda era Mukama Katonda yakozesezza omukulembeze w'eggwanga lino Pulezidenti Museveni n'amulaga ndi muntu ow'amazima asobola okulwanirira abo abatalina ddoboozi ebbanga lyonna tunwanagana n'abantu babba ssente z'abanaku abantu abatalina ddoboozi ate kyensasulwamu kunnwana akalulu e Masaka nakawangula ab'e Masaka bakimanyi era bo tebannenaako buzibu akalulu ne banziba mbusimanya bwe nnaayitamu nga nfuuka minisita so ng'ate nze najja buzinze tuweereza abantu siina buzibu Thank you. Minister ntosire bulungi bannange thank you mama mwebale kunjozaayoza bannange thank you musonyiwe kunjozaayoza kukyagenda mu maaso abantu bambi bazze wetubadde kubanze mbadde sirina kyemmanyi era ndi mbadde ngenda kulaba mmanya mbadde ngenda ku NBS naye nga ndina mukwano gwange gwendudde nga njagala okulaba mukyala mmaze wiiki nga 3
kuva lwe yava ebweru nga njagala okumulaba. Bamuyita generations abasinga mumumanyi abeera nnyo ku mikutu. Naye omukyala kuva dda ng'abeera agamba Nameera ajja kufuuka minisita. Nze njagala okwebaza Mukama, njagala okwebaza Mukama kubanga Mukama alina amaanyi. Njagala okwebaza pulezidenti w'eggwanga lino kundabamu omugaso. Nze banzikakkanyiza ebbanga ddene, waliwo n'abantu be baapangisa mwaka ku mwaka nga bo baabapangisa kunzikakkanya kunzivoola. Natuuka nga sikakasa nti ng'oggyeko Katonda kugamba nkyayinawo nnyo oba oli awo omuntu anzikiririzaamu. Naye ne nguma kubanga nze nzikiririza mu pulezidenti Museveni ebirowoozo bye eri eggwanga. Nze ne ngenda mu maaso n'okukola. Buli kaseera bwe bakukakkanya bwe bakuwaayiriza kino nze neesigala ku mazima. Otambula. Ne mu nsonga ezibaddewo mu ggwanga ez'omukyala Naalongo, nze neemera ku mazima ne ngamba kale ne waabaawo oolyawo ayinamu ebibi naye kale bamusonyiwe, ebirungi nabyo abirina. Nembako be ngamba omukyala temumulyamu, temumukakkanya nnyo. Era naye nenzira ebbali nemunenyamu ne mugamba munnange bw'oba waliwo ebitaagenda bulungi twetonde tutereeze. Ngamba nze obulamu bwange mbeera ku mazima, ate amazima ne ganfuukira ekizibu. Naye ndi musanyufu nti Mukama Katonda asala obwenkanya. Nze nzikiriza nga obukulembeze buva eri Katonda era Mukama yakozesezza pulezidenti Museveni. Munsonyiwe musonyiwe kimpitiriddemukko kubanga ennaku tezinnayita nga zikakkanyizibwa nga nkolwako effujjo, nga waliwo omuntu ampaayidde ebintu. Omutima gw'omukulembeze guli mu mikono gya Mukama Katonda. Era Mukama Katonda yakozesezza omukulembeze w'eggwanga lino pulezidenti Museveni n'amulaga ndi muntu ow'amazima asobola okulwanirira abo abatalina ddoboozi. Ebbanga lyonna tunwanagana n'ababbi, abantu babba ssente z'abanaku, abantu abatalina ddoboozi. Ate kyensasulwamu kunnwana. Akalulu e Masaka nakawangula. Ab'e Masaka bakimanyi era bo tebannenaako buzibu. Akalulu ne banziba mbusimanya bwe nnaayitamu nga nfuuka minisita. So ng'ate nze najja buzinze kuweereza abantu siina buzibu. Thank you. Minisita nti osule bulungi. Bannange, thank you maama, mwebale kunjozaayoza bannange. Thank you. Musonyiwe. Okunjozaayoza kukyagenda mu maaso. Abantu bambi bazze ne wetubadde kubanze mbadde sirina kyemmanyi era ndi mbadde ngenda kulaba mmanya mbadde ngenda ku NBS naye nga ndina mukwano gwange gwendudde nga njagala okulaba emmanyi era ndi mbadde ngenda kulaba mmanya mbadde ngenda ku NBS naye nga ndina mukwano gwange gwendudde nga njagala okulaba mukyala mmaze wiiki nga 3 kuva lwe yava ebweru nga njagala okumulaba. Bamuyita generations abasinga mumumanyi abeera nnyo ku mikutu. Naye omukyala kuva dda ng'abeera agamba Nameera ajja kufuuka minisita. Ndagula Nameere. Buli kaseera omukyala oyo generations abadde agamba Nameera ajja kubeera minisita. Buli kaseera nga nange akubira essimu tofaayo ekyo jja kiyitamu gwe manya Mukama yakitaddewo dda ojja kuba minisita. Nameera nga ne bwempita mu kizibu ki yakkakkana ngamba gwe tofaayo ogenda kuba minisita oweereza abantu. Omukyala bulijjo mbadde njamulaba ng'obudde oluusi bumbula oluusi naye bumubula. Badde naakatuuka ewali omukyala bwenti nga mwaniriza musanze ku live ze ng'ayogera n'abagoberezi be era n'abagamba bannange sitooka empya wuuno NRM sitooka empya buuza ku bantu. Ne mbabuuza ne mugamba munnange twogere mangu kubanga ngenda ku NBS kwogera ku nteekateeka za gavumenti, ngenda ku TV tugenda ku sho zange ez'ebyobufuzi kubanze embeera mu kwogerera NRM. Kakati omukyala
mugamba yifanto nga bakubanye essimu yange kakati waliwo mukwano gwange Jordan owa Patriotic League byeroyu nemukwata nemugamba kiki nga munkubira nnyo nagamba munnange president yakuwadde obwa minisita kulidde nga ninga aloota kulidde nga olutiko wekanze nenekanga omukyala nagamba todduka nemugamba nedda omukyala nakwata nagamba kakkana ne papito wabeeredde banetwebaza papito gitadde waagaana ngamba twogirina mu ngalo nagamba tugende oze naani nemugamba nzize ne papa kakati nagamba tugende ewali papito ng'alaba tidde nnyo papa nagamba kamudawo kati awo netandika okukakkanamuko nembanga ddeeku amabange era mbasuubiza sigenda kubajuza sigenda kuswaza president sigenda kubaswaza zamanyi ndi tiimu bakigatto basingo maatha bayiribi ze constituency yange era sigenda kubaswaza mwe bakama bange mwe mwampa akalulu mwe mwakaaba nange nga bakabye mwe mwalwana nange kooti netuyamba president natuyamba paka wano wetuli eno wini yammwe abantu bange ab'emasaka abantu ba wansi abakyala abanaku buli mukolo gwa gavumenti gwengendako munkoberera nemugamba mama gwatumanyi sigenda kubajja sigenda kwekyusa ngenda kubalwanirira ngenda kulwanirira obwenkanya ngenda kubeererawo abakyala abantu ba wansi bannamasaka ngenda kubasangula amasiga musonyiwe siri kugamba setegeera mpuliranga nalaba story y'omukyalo ono Nalongo sometime back naku nga 3 emabega oba 2 nenjagala ovaayo okubaako kyenjogera naye nentya nevanima neŋŋamba wabanga ye ebigambo bye yayogedde byankutteko then you can't know nange ebyange biyinza okukwata ku muntu omukyalo ono yagambye baamukebera ng'ali 99.9% fertile kasooke mbeeka story kano bwe nali nakazaala omwana wange Heather 2020 naddeyo mu ddwaliro ng'awezezza emyezi 5 nga njagala kunteeka mu family planning nga mumanyawo system ebeetiridde so nagenda mu ddwaliro lya bulijjo omusawo teyankeberawo anything yaŋŋamba bugambi kikyoyagala nannyonnyola empisa ereeta hormones nannyonnyola bikibeera n'abiŋŋamba naŋŋamba naye IUD eyo wansi akawetako wansi naŋŋamba tekalina buzibu munnange nga nzikiriza nga bakantekayo nagendayo nakava mu periods zange so I was 100% sure nti ndi safe nga banteeka mu family amange emikolo gikolebwa 3 months ewulira seetegeera naye musawo yaŋŋamba tekaleeta hormones yatenze mpulira nyiiganyiiga nkaabakaaba okudda mu ddwaliro nga ndi lubuto I'm telling you so nagenda mu ddwaliro ndi lubuto omusawo n'agamba bannange kisoboka ne kiba kitegeeza omuntu aba fertile nnyo biki sorry omwana yayiseemu kisoboka ne bampaawo n'obujulizi bw'abakyala abalala jjukira omwana oyo bw'abanga ayise ku family yonna I think aba afudde taba mwana of course either maama gwofa oba omwana aba mufu oyo nga bamugjamu biruma nga bamugjamu bakozesa byuma ne bamugjamu nensooka nendi covering for over 2 months ne baŋŋamba kati komawo kati waliwo akomukono ogwo nno omwaka gumu akakomukono we are 100% sure yes kaleeta hormones but you're going to be nenkakozesa 2 weeks mu wiiki eyokusatu ngenda okwekebera nga ndi lubuto olwo nalwo balugjamu kubanga omwana aba mufu baba jibu sirika munaye nga balugjamu olubuto ne lunnuma system yonna nekyankalana ebintu ebyo biruma abortion is more painful actually it's not even abortion ebintu byebakozesa ebyuma nga bajjayo omwana oyo aba atali mulamu it's more painful even more than giving birth me I've tested both munnange nga mukwano gwange ngamba
my bestie told me, Olava, you need to go for a full checkup. Agamalairo golagamu yes gayinza oba manene naye gagenda kukozesa ensobi genda bakukebere family ekyekolako ekyetakolako angenda mu ddwaliro eddene limanyikiddwa for family planning alina omulimanyi but I want to mention it nengenda omusawo nasaba omwami ankoleko ayodise gayino gayina nkebera jibu dekampe story baana mmwe mundeke mpa abantu ebigambo bino owulidde yefula awulidde naye tawulira munaye ngaomwami yankebera omwami bwe yankebera nankebera yajakamba nibanga bekubakuwa obwama neŋŋamba kiki oba amagi gasiridde sikyaddamu kuzaala oba biki mwenjagala okuzaala kuno omwami bwe yajja naŋŋamba are you married? Namugamba, of course, no musajja kuba nina n'abaana naye not with a ring, but of course we hope so. Namugamba, Becky, I'm sorry to tell you this. You are 100% fertile. Tewali family planning egenda kukolako. Namugamba kikyotegeeza. Nangamba tukukebedde. Family ekyeyinza okukolako teriiyo. Bw'olibeeranga n'omusajja lubuto yangamba to the extent nti omusajja oyo ne waba amanyi withdraw ne mumaliriza bulungi sorry a mother is telling an old story story y'abantu abakulu yangamba ne munabeeranga n'omusajja n'amaliriza bulungi nga mukoze withdraw n'atamala ku cleaning that pipe. How do they clean it? Mbogena no omusajja agenda n'akola urine wamala ofuka awe ba clean nangamba n'atafuka when you happen to have sex again newe kaba katonyeze ka spam ojja kuzaala. You people nze nakaaba nzijukira nakaaba kubanga nali ndowooza kizibu obeera otyawo ng'oli 99 ng'oli 100% fertile nendowooza kizibu natya nokyogera era teri akimanyi bantu bange kubanga naga ngenda kukola ntya family nali sikozesa family lwe nagikozesa that's what happened nagenda mbulumi obw'amaanyi abaana nga bafiira mu kati baŋŋamba nina kwegendereza nnyo biki kati ensonga ezo olina nakwewala musajja oba sekyo kale ngali understanding nnyo era no one knew about it. Nenkubirako maama wange samugambira naye namugamba maama mwe wammwe muzaala mutya because baga most of the times omwana omuwala aba afaanana maama we nsonga z'okuzaala namugamba maama mwe mufaanana mutya mu kuzaala maama nanga nze banaye family yagaana okunkolako munnange mwana wange last born wa maama bagamba omukyala agenda menopause ku myaka 45 sikyo last born wa maama wange yamuzaala wa myaka 47 mbwe ate abasawo ne bamugamba akyasobola okuzaala even at 50 maama wange yagenda mu menopause at 54 essaawa zinali 58 yagenda menopause ku myaka 54 kati weyanyumiza ebintu ebyo neŋŋamba nenze bujo ntali obubogera banenga mmanyi kizibu era we nalabye interview ya mukyala Nalongo you people you don't know nawulidde nga nsize kikuwe nenga there are people just like me. I've been telling people I don't use family planning because I've ever used it sometime back. That was 2021. It was my first time and so I can never because it doesn't work on me. It doesn't. Here when man sends omuntu abali nga tayagala kuzaala abanchayi. But it's not my fault. I want to cry even. It's not my fault. Mukama bwatyo waba yakola ki? Bwaba yakukola. And it is a blessing sometimes doctors say, but it's
nze nabeeranga nkyevuma. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.